Simoyo omwana omumanyi kakati kye tukola osi mukyaba mu profiling bulungi temumanyina waabe aliwa profile we very well mulaba ndo ajjajja babalalu kibi kati mulaba bitusange n'akakadi ke kado tukakube ne kadi naye eyo bwebo buzo bwetubeera agambye mu kino ekibiina kya Maama Fiina mukiraba bakadde bange era kikoze mu bya nebazanya olukiiko wano eddoboozi lyange siddungi lwasenyiga ez'omutaka Kibirige kiwanuka afaanana disiri watuyita ennansana olunaku lwasooka okujja okusinkana abasawo mbadde nga nkola mu Bwakabaka n'emisambwa ebitundu bingi yakanga asatu misambwa omulimu naye watuyita mu lukiiko ne tugamba nti twetereeze twasaba twetereeze kwolooze nawanika omukono bayo ne chairman oyo tusaba twetereeze tujja wano tutandika okutambula emiruka gy'owulidde 11 batugenda tukubiriza bannaffe tukolagane tugondere gavumenti tubeere nga tukola ebintu bino wabula oluvannyuma lwa byonna nava ku bwa sipiika lwaki nava ku bwa sipiika nga ndaba chairman mu kibiina kino ekimu yapoitinga obuyinza bumupoitinga ki abantu ate nga kyandibadde kyaga tubalansinga abantu kubanga omusawo omu asobola okubeera n'abantu 20 afande omusawo omu asobola okufuna abalwadde 20 n'olwekyo abantu babeera babuvunaanyizibwa nnyo olwatukola omulimu ogwo twakolagana ne Giso oyo mulonde era nga buli mutuka gwe tugendamu tubeera ne Piso olusi naye kennyini n'ava mu ebirala byalimu najja n'atubeera naffe naye bwe twatuuka mu katundu nga ekibiina kino kya Maama Fiina kiwa chairman obuyinza okwapoitinga abantu bafuga nabo nenzizaayo buki obukulembeze lwaki kati ne mu Uganda n'eddagala lyayo wanze wenajja okusinka bayita basawo Uganda n'eddagala lyayo maliriza kakati mu kino zero musanvu gamba nti waliwo oba okulwanagana kw'ebibiina oba waliwo abayuzaayuza abantu ekibaganda okujja nti obukulembeze bubaddewo ebbanga ddene naye nga tebafunamu ng'abasawo babayita leero babayita luli era omulimu gwe twakola okutambula mu lukaku nga tubatidde abantu bano okulaba nga tukoze omanyi buli lwabeerawo ekibiina kibeera ne bammemba twalina MTN oba Airtel nga essimu za bbeeyi naye bwe bajjawo ekibiina ekirala essimu ne zifuuka nga nebakozesa rediyo kola bakozesa ki okufunamu nti kitegeeza nze omusawo ntoola emitwalo 3 nengula safutikiri nga mu kibiina kya Maama Fiina 3 kakati bwamala okuteekayo sente ezo nawulira Maama Fiina ng'akutte sente ng'agabira baserebu abayimbi naye ng'ate ffe omusawo ono ayagala olubugo ayagala akabaani tebaddiza wansi era tuyita abwetu ne tujja abakubye mu ngalo n'eddagala lyayo kati omusawo bw'ajja wano nawulira nti ala disajja aba mugonvu gy'oli era n'eri gavumenti naye bwe tudda mu ebibiina tebiddiza bantu ate bibanuunamu buki bunuunyi kati oli n'akituuka n'okulowooza nti oba abantu lwaki tebajja
Ala kajja kiyingira mu kuba oluvannyuma lw'okutaabuza ekibiina kibanzeeyo wano tenalwaniramu ate ndimu omwana oli alwasa engendo yagisa mu nekirango ng'alanga nti pulezidenti agenda kujja wa Kisu namujja ku WhatsApp group ng'ate mu kutuula wano yaffe nakugamba tekawo WhatsApp group ng'abasawuli bere nga tukolagana kati olwaleero bw'oyise tujja alabisi baganda waliwo abagenyi abalala bangi alanga nti muzeeyi ajja ewakisa kituufu muzeeyi yali ajja oba yali amisiridinga bantu ati bagamba nti bowezezza emyaka 6 emyaka 6 pulezidenti agenda kujja abeewo ife abasawo kituba tulina okugoberera bwemugamba nti mutuyise kizibu kyakubuulira kisingako awo yokera naawe omusamize yemu olamola bwati mulokole ne batufuulira ne batufuukira entabi era okukakkana nga batulemesezza emirimu gy'abajjajja baffe ensonga endala ey'obulokole era n'abeeyita abasiraamu abamu nga balina batinga empale nabwe abatabuliiki nabo era bajja ne batawaanya emirimu gyaffe kati ne bavaamu otuteekako erinnya ebbi nti tusaddaaka okukakkana nga abalokole beekozeemu omulimu n'abasiraamu ne batusuulira ebintu ebitamanyi abamu ne batuguza n'amayembe okukakkana nga tubadde tusaba obuyambi eri waggulu naffe batufuula abantu kuba tetuli bantu kati n'omwana omuto akulinnyaku n'omwana omuto akolaki akulinnyaku tetulina mulamwa nga ffe abasawo ate nga tuyamba abantu batulabanga nga baana bato batulabanga nga abantu abatategeera ne bakulabanga nti oba oli sitaani mu nsi nga n'obwana bukulu abakulu batuteereyo akabiga buli kasango konna akajja kasibira wa musawo muganda ensonga eyange yeŋŋenda okwogerako nga bannaffe abasawo abagiti ab'ekinnansi kyenjaga tutobe nakyo kiri ekintu eki kimu tukoze kinene nnyo Adamu Kalema tukoze kinene nnyo okwawula famire bw'okebeera omuntu n'omanya nti muganda we tomuggulira wano ajja kujja wano ng'omugambe nti muleke kankuvumule ojja kukola ki bw'onoomugamba nga gundi nga baddayo mu famire ebikola ekola ki gundi gondoga gundi ogwene kwa badimu omusawo ne badimu omusawo gundi yakoze eki tukole ekintu ekyo nga tubibegendereki ogambe nti maama yandoga kwekimuggulira mugambe nti omuntu uno naye omukazi atyaga nti komaawo genda oleetera ekibuna kyona kino nkukole ki nkuvumule naye senga oyatula maama wo yakuloga muganda wo yakuloga famire okulagula obubi tulagule ekintu bw'olaba akakinala ekyo obuzibu muvumule buti muvumule buvumuzi ekyo kyerekere okiraba kubanga ajja kuddayo eri bw'anaamala eri ayogere omusawo ndi musawo ogundi yakola ki naawe abakulu yeyanza baganda abakulembeze baffe bagenda ne batuyita enfunde amannya agange nzija jasemi erisa ensonga etuluma nga fe abasawo ne baganda baffe abamu be mutalabye waneezo abakulembeze baffe abasinga batuyita enfunda eziwera era bino bye bimu ku bitusuubiza batusuubizaako ne ku piki ng'abasawo batusuubiza ku ssente ez'okwekulaakulanya mirundi mingi gye batutambuzizza naye nga tetulina kyetusanga tubeera awo mboozi kunywa amazzi gano namenvu ebiri neŋŋamba ebyo bisobola byegulira wange nodawo ne webuuza n'ogamba ebyo bisobola byegulira wange ebimpisa bye mumpita okuwaje wagenda ne bakufuuliza
batuyiseko mu nkiiko naliko ewakiso ng'abasawo pulezidenti waffe Maama Fiina n'atusuubiza okutuwa piki kumiruka mu kwekulaakulanya abagira abasawo mu kwekulaakulanya naye ensonga ezo tetwafiibwako kati abamu bajja bagula essuubi abamu abasigaddeko nga tujja tuwadaawadako nze mukadde wange nzijanjaba endwadde zino malogo module ebyo malogo bintu bya malogo mayembe biteganya bingi badde mbikola ki bisuubira sebo RDC abantu bano nakamala emyaka 3 okuva emabega nga mbalimu nga tugezaako okutereeza embeera ey'enkola y'emirimu gyabwe n'engeri gye tugenda okutambulira awamu. PDM muzeyi gwe musingo kasaba malo kuwandiika nga bakuwa ssente ezo ez'entandikwa miliyoni nga bagikuwa ng'ogenda otandika okukola ki. Tulina ssente z'emyoga nazo muyingire mu SACCOs mufune ssente z'abakadde, ssente z'abavubuka, ssente za guro, amalwaliro ku magombolola tugalina, ddagala libeera mu lya bwereere. Ebintu ebyo byonna mubyenyigiremu tulabike nti nammwe mukola ki mufunamu, naye tubeere basaale mu kubunyisa enjiri yaki y'emirembe. Ebitundu byaffe bino kwe tubeera bireke kubeera ku bunkenke. Temukkiriza abantu bakyamu kubeekwekamu, mukolerere emirembe, mupromotinga emirembe, ate mwenyigire nnyo mu programu za gavumenti. Tugenda kulonda ku Lwokubiri, tulonda lwakumeka gavumenti Lwakubiri. Tusuubira nti era abamu ku mmwe mwagenze mwesimbyewo mu bifo ebyenjawulo mu NRM. Tuze wano eGombe olwa meeting y'ebyokwerinda gye nayise wakati wa ofisi ya RDC n'abasawo b'ekinnansi, nga ekikulu mu byo kwegezaako okulaba nti tujja mu basawo bano ab'ekinnansi abantu abafere abeerimbika mu mulimu guno ne babba abantu ne bafera ne basaddaaka ne bakola ebintu ebitali bya buwangwa bituufu. So tukanyiza n'abasawo bano kulaba nti tugenda kukola registration kuba registeringa tulabe nti bonna babeera ne certificates, tutegeera abatuufu n'abalungi. Ekirala tubadde n'omuze gw'okutta ebisolo, embuzi, ente, enkoko, embizzi, nga abantu abamu bagamba abantu abakyamukyamu abeerimbika mu mulimu gw'obusawo bw'ekinnansi be bali mu kutta ebisolo ebyo. So tuzze okukkaatiriza ensonga eyo olaba nti abasawo bano abantu bano abakyamu tebabeerimbikamu kutigomya byalo. N'ekirala mbabuulidde nti mu basawo bannaabwe abo bwe mubaamu nga waliwo abagwa mu ttulubeera eri abantu 39 ku 100 pulezidenti baali mu kuwa ssente za PDM, nabo tusobola okuba nti bafuna ku ssente ezo ne beekulaakulanya. Naye ne baba tebasobola kufuna ssente za PDM, tulina programs nnyingi wano mu Nansana abantu bano basobola okuyingira ne bajja ssente ng'emyoga. Tulina ssente z'emyoga zigenda mu biliyoni ziri wano mu Nansana. Ssente za PDM tugenda mu biliyoni 9. Tulina ssente z'abakyala, ssente z'abavubuka, ssente z'abakadde. So nabana abasawo b'ekinnansi bayinza okuyingira mu groups bwe zityo ne baba nga bajjayo ssente ne beekulaakulanya. Naye ekisinga obukulu kwe kulaba nti tukolaganira wamu nabo okulwanyisa emize emibi, kusaddaaka abaana, abafere. Waliwo abafere ababeerimbikamu nga bagamba bakozesa Korani okusawula. Waliwo ate abantu abakyamu ababbi abajja mu masabo babasawule baleke kubakwata. So bakubiriza okulaba nga bakolagana wamu n'ebyo by'okwerinda. Ofisi ya RDC, DISO ne DPC ne OC okulaba nti emize emibi
ejyandibadde mu basawo b'ekinnansi tegibeerawo. Abasawo bano tukolaganira wamu n'ababakulembera kubanga bali mu groups ez'enjawulo. Tukolaganira wamu ne groups ez'abo abakulembera okulaba nga tujjamu abakyamu. Nga gwe twakwata essanga eyali agezaako okusaddaaka akaana akato ate era yakakozesa, so yo twamukwata era ali mu kkomera, ali mu kkooti awoza. So tukolaganira wamu nabo era batuyamba nnyo okulaba nti abantu abakyamu abo tukola ki? Tubakwata. Ate ono gwe mukutte leero oyo omulabye byabadde ayogera abadde yeeyita kyatali, simanyi ndi wa Mama Fiina, simanyi ndi wanenga, byonna byayogera byaki bya bulimba. Ekirungi abagurupu ya Mama Fiina babaddewo ne bamwegaana, tebamumanyi, tali mu gurupu yaabwe. So tumuwadde poliisi mubuulirizeeko tutegeere. Bw'anaabanga mmenyi w'amateeka tujja mutwala mu kkooti, bw'anaabanga muntu mulungi then tujja kumuta. Erinnya eryange Ssemakula Kiwanuka Joseph, ssentebe w'abasawo b'ekinnansi mu ggombolola y'Egombe. Olukiiko luno olubaddewo olwaleero lubaddemu RDC, lubaddira security eri abasawo abeerimbise mu busawo. Era tuzze nga olukiiko luno lutongoza ekikwekweto ekigenda okutambula mu basawo abo abaganye okwewandiisa, omuli abo abatta ebisolo, omuli abasaddaaka embizzi, effe kye tutakkirizaamu ng'abasawo b'ekinnansi. N'olwekyo yenna anaasangibwa nga tali mu kitabo ng'ate ali mu kikolwa ekyo wakolebwako ng'amateeka bwe galagibwa. Sekwera nnyo n'omulala akole. Tusinzidde okusoomoozebwa ng'okwo kwe tulina kati okw'okutugamba nti tusaddaaka embizzi ng'ate tekikkirizibwa, wadde eggumba tetuliteeka mu ssabo, wadde akooya tetukateeka mu ssabo, wadde omugwa gwayo. Okwo kusoomoozebwa gye tuli. Ne tusoomoozebwa ebibiina eby'enjawulo, omuli ekibiina ekiyuza certificate ez'abasawo baffe abayuganda eddagala n'obuwangwa bwaffe. Okwo nako kusoomoozebwa kwa maanyi. N'ebirala ebisigadde baziyuza bazisanga mu bamemba baffe ng'abasawo mu mbuga zaabwe. Ajja bamugwako kiyifuyifu nga bwe bajja abantu 10 ne bakuzingako. Era bwe bamala okuzingako nga bakwata waggulu abagambagana amasaso gamanyi, era ogenda okukakana abamu bajja n'akawanga ne bamugamba nti kali muno mu ssabo ng'ate bazze nako mu mmotoka. Naye nga bamuzingako buzinzi nga talina we yeekola ki. Olwaleero omusawo ayasembyeyo bamuleetedde fayiro yabaddewo etikkalu. Bwe yabagambye nti kankubire Ssemakula badduse misinde, babadde bazze mubba mu mbeera eyo. N'olwekyo tulwanyisa olutalo olwo awamu n'RDC awamu n'akakiiko k'eggombolola awamu n'akakiiko k'emiruka wansi. Okusomooza kwe tusinga osanga mu makkati abatuuze naffe abasawo. Okusomooza kwe tusanga n'abatuuze, abatuuze kwe kubanga b'amadiini nnyo, tebatera kukwatagana nnyo naffe basawo Baganda. Olw'ensonga nti ffe balina abatuuze bwe babanga balokole oba basiraamu oba batabuliiki, bamanyi batera okutwala abasawo Abaganda ng'abantu abali feeri oba abantu abawansi oba kwegamba abasinza sitaani. Naye ffe nga ffe n'abatuuze tetulina buzibu, olw'ensonga tuli basawo baddokita, lwa nsonga nti n'omutuuze bw'alwaza omwana ajja kunoonya musawo singa kiba kyetaagisa nze, kuba bwe kiba kyetaagisa ddwaliro zzungu ajja genda mu zzungu, bwe kiba kyetaagisa nze omusawo w'ekinnansi era ajja kujjawa kunze omusawo w'ekinnansi. So enkwatagana n'abatuuze teyandibadde mbi, kisinzira ne ku neeyisa nga ggwe omusawo. Mulimu okubeera omusawo Muganda nga naawe abatuuze obayisa bubi. Naye ffe mu ggombolola eyaffe era ffe abali wansi wa Mama Fiina tetulina nnyo buzibu n'abatuuze. Asozi bamweyana. Amannya gange chairman wa National Division atwala abasawo ab'ekinnansi nga nkulembera kino kya Mafiina, ate nga ndi Wakiso district nze ntwala ebyobuwangwa n'ennoneera ebya security. Ensonga eriwo omukolo gw'olwaleero gubadde ogwakwejjamu empulunguse. Ekireese obuzibu abantu balowooza nnyo ebyokufuna ne balema okukola. Gwe kennyini olina okwekkiririzaamu. Oba tolina mulimu gw'okola nga tibukuwa, kitegeeza oba ogwesibamu bwesibi era oba ogwerimbikamu bwerimbisi. Tosobola kuddira abantu n'ogamba nti nno abakulembeze bava eri bakuwe ssente oba tebakuwadde tojja kukola. Gwe kitegeeza naawe oba tokola. N'olwekyo tukubiriza abantu mwenna abadde beesimba mulimu guno
nga mumanyi nti mugunoonyamu lwa ssente kitegeeza munoonye gye mulaga. Tugenda kola ebikwekweto, buli muntu yenna alina okulaga sayidi gyagwako, buli omu gyagwako asobole okuba nga tuzuula abantu abatoofu. Twagala abantu beno mubeere kimu, babeere nga bonna beekwatagana. Tulebe nga gavumenti yo wejja yagala kumanya nnamba y'abasawo, yagala okugyamu abantu bakyamu gye kituleese. Tetuzze lwa ssente, tetuzze lwaki, twagala lwa buntu bulamu. Nkubiriza olwaleero buli muntu yenna we baba bayisa olukiiko jangu owulirize, oba oli wa sayidi ki gwe jangu owulirize. Gavumenti ekyeyagala be bantu bonna okuba kimu nga musobola okuba nga mujjanjaba abantu. Mugerwa Benya, chairman wa Nassana Division ate defense ku Lukiiko lwa Wakiso District.